Uno mufere wa NRM ayogedde ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu Hajati Namyalo. Namyalo church no bamukimanyi kitambulira nnyo ku bivuluvulu byakwepiica biki ebitategerekeka ebyo kwabeera kwazungira. Namyalo avuddeyo n'agamba mbu bannayuganda temukkiriza protest vote, temugikiriza kubanga si ntuufu, mbu era Museveni alina okubeera omukulembeze wa wano mu Uganda mpaka. Bino mu kubyogera teyakomyeko n'ayongerako nti Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga ajja kubwe mupi awo bajja muwagira. Mbune bw'aba tajja kuwe mupi ngajja kwa president tebajja muwagira. Naye kangambe bwenti Hajati Namyalo towagira Kyagulanyi fe twagala bwagiziwo. Sigala ngoli mu NRM mwe mubidda abantu sigala mu kubiina ago. Bwe twagala ovena yoga membo mpagira Kyagulanyi. Yakabulule gwanga lino Museveni je yalissa mwe gummanyi mbu yasinga yeka ali bulule mugene maso nofuna mu n'abaana bamwe ne bazzukulu bammwe naye tomuwagira. Atele ko kubuzabuza bannayuganda. Ebigambo by'oyogera ogamba otyambu asanye kujja kubwe mupi. Sibwa president wa gwanga bana imubeere mu sense opposition eya NUP yesinga amaanyi kati sawa ya lero era yegenda okudda mu ntebe y'eggwanga kakati gwe ovana yogera ebintu ebyo ebitayina makulu yadde n'akatono mbeera nkulabye ddala ng'omwana omuto gwe bayigiriza obuyigiriza okwogera bwe bamugamba yogera kino babatuma butumbi babayigiriza kwogera mmwe bakazi mmwe lwaki mukola ebintu ebyekisiru mu ggwanga yemwavaawa Hajati Hadija Namyalo yalonjenze kyebayita mbu say no to protest vote era ndowooza obubaka muwulidde bulungi na biki bye yayogedde kakati munnange omwana n'amugamba nti nedda oba oli mukulu oyinza okubeera omukulu naye nga amagezi matini mbwawe obeera ng'omwana omuto n'agamba nti kankuyigirize oba oli awo oyinza okuddamu amagezi mu mutwe naye nga eno tulonkinga protest vote ate yalonchinga say no to protest vote. Tuze tumulaba mu bivule ebyenjawulo era tuze tumulaba nga yuyira abayimbi abamu omubiri nga bateeramu omusimbi mu bivulu byabwe bintu bwe bityo era gyevuddeko aneno twalaba munnange nga mukama we amusiimye so ndowooza agezaako mu ngeri yonna okubanga amusanyusa kyeva olaba nga ayogera buli kimu akyasanze kwegamba ye kimunyumira naye waneeno nakugamba nti buli weoyogerera ekitasaana abaana babaawo kukorekitinga ne bakugamba nti awo wabyemu wandikoze bwote nga tuvuddeko era nga tweyongere munnange olunaku luwaleero abantu nyinza okugamba nti bakyamuse nga balabye ku President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lukiiko wali e Rubaga anti wabaddeyo kubanga basabira omwoyo gwa pop naye olumentioninze Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu awo abantu bonna ne bakyamuka. Recognize the present of Honorable Robert Kyagulanyi, the president of also the presence of Honorable Joe Senyonyi, the Loop, leader of opposition. Wano babadde bali organizing his presence era nga wamulabye bwatyo nasituka nabanga ababubirako era naddawo natuula bye bibadde mu maaso era bye bigenze mu maaso nnaku luwaleero nsobola okutwalako awaawo era ekibaddewo abantu ne bakyankalana ng'ayingira ekereziya nti abantu bo beevuma kumulabako kyokka bwe bati baba balinga bwe bagambye nti mutandike. Namungi w'omuntu yeetabyemu ekereziya ekatulika awo ku lukiiko e Rubaga
okusabira omwoyo gwa pop bazze mu bungi era tuyongera okuba nga tusabira omwoyo gw'omugenzi mukama abenga gw'ekyomula ekirungi nga tuvuddeko era munnange tukyali ku his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange balabiddwako anti tulina akayimba akatrendinga akagenda mu maaso era nga batiminze up wamu ne mukolo Nubian Lee wamu ne King Saha babadde mu kiyungu nga bafumba ngamba studio twaberanga n'ekizibu nga Nubian yasinga buli lutalo lubaawo nga twalwanyi yaba yatusudiiza ne tulwana buli kimu naye nga bwe bajja abajayi kati bonoonako n'akaana ka Nubian Lee bambi nga naye agamba nga kinnuma nga buli buzibu ffe tulugwamu okusiba ne bwe batuka okutubaninga Bungereza nga wagadde friend of the rapper nga ye tebamubaninga nga bansiba tebazza ne mugabe kebakwata Nubian ne bamutambuza amakomera 7. Yes, nga tuvuddeko era nga tweyongerayo munnange anti nabagambye nti tugenderera okuba nga tutuuka mu kalulu ka 2026 essaawa ya kakati tubalambale naye abemupi abeerabira okuba nga badda mu byalo oba nga badda ku ground gye baabalondera kakati batandise okudda bannange emupi wono kagw'ensonyi abantu babadde bagabira siringi 10 nkiddamu 10 olwa Uganda oba lulimu okyo essaawa ya kakati 10 ng'abantu basimbye line nga buli omu bamuwa 10. Mwandibadde mugamba nti nsala omugambo ndowooza mubirabye siringi 10 olw'e Uganda. Awo nno wetuli era nga wetulaga naye ng'ekikulu abantu bamanyi nti kakati obudde bwe buno ate okuba nga beddaabulula mu bantu naye nga weddaabulula na siringi 10. Nga tuvuddeko munnange omwana mulenzi gwentegeddeko mbu ye Kempaka oba Kempaka oyo abadde agufudde omugano kubanga avuma Abaganda n'avuma Obuganda n'avoola Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi juzi tevuddeko neno yavuma abakyala Abaganda Kyadachi yakwatiddwa era ng'olunaku lwaleero atumulabyeko nga ali ne Frank Gashumba jukira Frank Gashumba ono badde bamugombamu obwala nga bagamba mbu yasindika abaana bano anti engeri gye beeyita abavandimwe kakati Frank Gashumba amugambye alina okwetondera eggwanga yetondera Obuganda yetondere ne Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Mbadde ndi wano oba muyite muto wange oba muganda wange oba mutabani wange Kempaka nga zze mu office okwapoloyizinga Kempaka abantu bebebuulire mu video. So bannayuganda mwenna nsaba okusonyiyibwa omulundi oguddako oba ogwokubiri eri obwakabaka bwa Buganda ne Buganda yonna okutwalira wamu nti video zenakola oba enjoga ginayogera ku Buganda nali simanyi nti kiyinza okugenda viral bwekiti oba biyinza okubeera bwebiti oba biyinza okuwulikika bwebiti. So nsaba obwakabaka bwa Buganda okunsonyiwa n'Abanyarwanda bennyini be nali njogera nti nvaayo ne gavumenti yonna okutwalira wamu. So nsaba munsonyiwe mwenna naddala kabaka nsonyiwira ddala mukuru Franka neyanza okunkyazaako wano nsuubiza nti sigenda kuddamu ekintu ekifaanana bwekiti. Okay. Nze nkusaba kimu nkwegayiridde mwewala ekintu kyonna ekiyinza okuvaako ekitta abantu mu Uganda. Mukole content yenna ku social media naye mwewale ekintu ekivaako hate. Genocide ya Rwanda ffenna tugimanyi yava ku hate speech. Uganda, it's too huge, it can accommodate all of us. Baganda, Banyankole, Bachiga, Batoro, Banyarwanda, Bavandi, Mafinoso, Jiberamu. Nature and Basaba Bana, Batomukoze said TikTok. All social media platforms could be very productive. It's single kunuma. 99% could be very TikTok, very productive. Kurikabana, Ababajja, Abawoldinga, Abazimbi, Abasizi Balanji, Abakole Milime Jenjawulo. Namwe kyembasaba mu mukikole
content to trending or content ngoyo this called content ngoyo nesobola okutrendinga for the entire week okitegera ndowooza so mukozesa social media ebe empowering si kusiga bukyayi obukyayi bw'amawanga kasita bugwawo n'alumanya ne saalumanya okiwulira ndowooza tuleke okwerabanga ab'enjawulo nze ndi waggwanga gundi ze ndi waggwanga gundi ze ndi waggwanga gundi no ffenna tuli bannayuganda as the banyarwanda community in Uganda ffe tukusonyiye take it from me ne tukusaba kola content yenna gw'oyagala ne toinvolving kintu kya bukyayi ngenda kusala amagezi tulabe officially tulaba tusobola okumitinga Katikkiro wa Buganda o apologizingire abaganda officially Mengo ontegeera ndowooza kubanga kyabakoze bubi nnyo okubavoola ffe tukulidde mu Buganda yennyaffe Buganda yatukuza gwe bakuzaalawa Kiboga tali mu Buganda Kiboga tali ggulu Kiboga tali Kapucho eri mu buki eri mu Buganda yennyaffe we cannot dare okukola ekintu kyonna ekiyinza okuvaako okutta abantu mu Uganda ffe tukusonye esiiba bulungi byebyo bannange yeetonze naye kisinga okuneewunyisa ku mwana mulenzi ono teyeetonze bw'atyo oba this time around nga bwe bamukutte tomanya naye alina omwoze gw'okwetonda akola vidiyo ne yeetonda enkeera waliwo n'akola vidiyo era n'addamu ng'avuma n'akola vidiyo ne yeetonda era n'addamu n'akola akatambi akalala ng'avuma ngavoola so simanyi ku mulundi guno lwakuba oba oliawo Frank Gashumba yakikuttemu tagenda kuddamu okuba ng'avuma okuvoola obwakabaka okuvoola Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi luli yagamba n'okugamba mbu empologoma ya Bugamba bye biki mbu nnyinimu simanyi yayogera ebigambo bingi so naye ng'olunaku olwaleero wuuyo bw'atyo asobodde okuba nga avayo ne yeetonda naye ng'ani amukase Frank Gashumba simanyi nti okwetonda kuno kujja ku ntobo y'omutima gwe oba ng'oba oliawo akikoze just kuba nti ajjawo kibadde kitambula nze naawe nga tufuddeko era nga tweyongerayo munnange ye omwana omulenzi Pengepenge alina obubaka bwasindikidde omukulu Alliance Skin ng'agezaako okuba nga amuwabula n'okubanga oba oliawo amutangaaza ku bintu ebigenda mu maaso n'eno mu ggwanga Uganda kubanga yagenze n'acomplaininga yabadde ne complaints ze zeyakoze awo ku live era obutambi ne butambula naye onalinako obubaka bwamuwadde emundu ojja kugifuna naye ngenda sooka nkwe ku lisiti y'abasajja abaddeko n'emundu gye zibatuusizza Sipapa we yabba ennyo nabba ennyo n'awulira nga abba ennyo yasaba Museveni omuwa emundu era yeyo gye yakulekozesa okugenda okufubira nga akuba amasasi ewa Kyagulanyi Sipapa n'emundu yaani yali ewaka kati emundu eri waka Sipapa ali mu kkomera okategedde emundu osobola ogifuna naye temuyinza okwawukana ku lasiti gwe nayo era nsaba bagikuwe bamanyi weesunga kubayo omuntu sasira kutta naye nsaba bagikuwe ku mundu okwo yigira nti ensinzibu so Sipapa n'emundu bayawukana era bali bati omu alina gyali n'emundu erina gyeri agikiyita Tabudala boda simanyi 2010 yakuba abantu n'abamenya nga Museveni amuwadde emundu mu kooti yennyini kooti we bali bamusalira omusango bamugamba tukutte n'ekyokulwanyisa badde n'emundu tebamuweereza actually bano abasajja bazibu pisto gye bamuwasi gye bamuleetera mu kooti bamuleetera pisito emasamasa bweti nga ya golodi mukazi wa Kitatta yakuba omulanga yagamba bannange ayesi Haji alina emundu nesiye n'emundu ya Haji bamuwaayiriza eno bajje mubandiiseeko bamuleetera pisito ng'emasamasa ogamba bayiraakeko ne golodi ne bamugamba eno yeya Kitatta ajja ti mukazi we nagamba yes bawanga abadde akolera mwe bakayihula mwe mwamuwe emundu nesiye ne masamasa nnyo bamugamba yeeno wetwogera Kitatta n'emundu waliwo abaakola bati emundu eyo njagala bagikuwa otegere amaanyi gaayo otegere amaanyi gaayo era ejja naki yennyini egy'okubeera down for oyo naye nkujjukiza era amaanyi g'emundu nga ndoodinge fuli kubemba temuli masasira abantu beegange ne bakosanga ojja kukubayo bataano gaggwemu abeeganga bakulyebwa ku bwebweni n'ate era njagala bagikube kuba kumanyi ku busiriwo n'obusungu ojja kwekanga okubyeyoko omuntu essasi awo ojja kakasa amaanyi g'abantu we gatandikira gw'owunyambugo nakulaba ng'owunyambugo naye sisobira mbu oli wa kitalo nnyo nti weetaaga obuyambi kiki bagenda okubeera nga bakuuma kiki bagenda okukuuma ebikoola bino byoli ebisagazi akamolokamoloka agazalibwa agasula mu ttimba bagenda kuuma kyewuuse obisikurap weetaaga obuyambi nga kiki nnyo kyolina ekyaka musala wankwaba byoyambala bye bivesiti
sasa kibakuuma eki bafane mudogo baki kyebagenda okukuuma. How important are you? Buno bubaka bw'amaanyi nnyo agezezaako okubanga amutangaza n'amugamba nti labira ku musajja mukulu Sipapa essaawa ya kakati awenemba naye nti kulyanyi yali ayina nga buli omu amutya kubanga nga ayina backup ya gavumenti naye byakomenkereza bitya munnange tebyatambula bulungi. Nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo era nga tugenderera munnange okubanga ate tutuuka kalulu ke tugendako bagambe nti mukube nnyo tooki mu bantu baffe baneeno bemugenda okubanga muwakadi kubanga nti tulina ba opportunist bangi nabamu abagenda okujja nga oba oli abalina ebigendererwa byabwe. Uganda ndi wano okubagamba mutunuulire nnyo abantu okusinziira ku bikolwa byabwe so si tutumu. Kankaddemu nkatereeze. Bannayuganda mutunuulire abantu be mwagala babaweereze nga musinziirira ku butya bwe babadde bayimiriddemu nammwe mu mbeera ey'akazigizigi. Musinziire ku bantu abadde atambula kigere n'atuuka nju ku nju n'ateekawo meseji y'enkyukakyuka. Musinziirire ku bantu ng'abadde yeerekereza buli kimu kyonna n'atambula ku radio stations ez'enjawulo asobole oyisaawo meseji y'enkyukakyuka. Abantu abo balwanye from the start batambuze meseji y'enkyukakyuka ebatuukeko. Mutunuulire abantu temutunuulire abantu nattutumu nti ono abadde muyimbi ono abadde radio presenter kakati katumuwe. Baana bassebo baana bannyabo ndi wano okubakakasa n'okubajjukiza nti ate ne regimu nayo be bantu beetunuulidde okujja eteeke mu NUP kubanga bakimanya abantu abo balina visibility, abantu abo balina talkability. Ng'onawulira nti ono radio presenter abadde kuno bwati, ono muyimbi abadde kuno bwati, bw'anajja n'akugjamu mu bantu ng'ogamba oyo tumuwe, oyo agenda kuyimirira naffe, oyo muvubuka munnaffe. No. Okiwuliriza? No. Nkiddamu no. Mubeere bakalaba. Iye si mu bubi naye tugenda kubuuza obaddewo ebbanga lino lyonna. Nze nnuwa mutwe mu kapasite yange ku ntegeera yange. Newe mmanyi ground bwefaanana. Ngirye mmanyi mu sacrifices ezikolebwa wano ku ground to survive yange oli mu nkyukakyuka. Otambuza message y'enkyukakyuka. Nze sisobola kulekawo omwana ayimiridde from the start. Wefa 2018 nga ze amidst all challenges zonna nga zayimiridde. N'enkyukakyuka nga tatagalatagalangaako. Tapowangako. Ongambe nti olwaleero oyo omwana mulekewo nyimirire nono wettutumu azze wano juzi ayingidde juzi nti olw'okuba alinawo kasente siri musiru kutuuka ku extent eyo. Era nawe munnayuganda njagala obeere mugezigezi. Essente yayiiriddwa mu ba medias, mu ba media personalities. Essente yayiiriddwa mu ba bloga. Groups za WhatsApp zatandise okukolebwa. Ekigendererwa kyakujja ku internet wano batulina kye tukoze omuntu gwe tupositinze ng'ali ku lilla ali ku alaali bayiike mu comment section bamuvume bakole ABCD. Ekyo nakyo tukimanyi era twakitegedde. Mu districts ezimu ba radio presenters baweereddwa omusimbi omuyitirivu. Essente yayise. Gwe kwekanya okulaba nti ono radio presenter wa radio bweti de bweti. Olwaleero alina gwakuutira akadingidi. Essente yayise. So ndi wano okubalabula, ndi wano okubategeeza nti ffe abamu tugenda ku standinga on ground. Tugenda kuyimirira n'abaana bakomredi abayimiridde naffe from the start. Nze era ekibuuzo kye nsooka okubuuza obaddewa ebbanga lino lyonna obaddewa. Tetugenda kulonda excitement. Nedda bassebo. Tetugenda kulonda ku excitement. Ebyo byakoma luli. Tugenda kubuuza ogasseeko ki. Obadde radio presenter nti ye eddoboozi lyo oba omwaganya ng'oli ku mpewo za radio oba eza TV ogasseeko ki. Ku bibadde bitambula mu ggwanga emyaka gino gyonna 5 okanguddewa ku ddoboozi. Accountability eriwa. Nti obadde muyimbi nti ye
ennyimba ziriwa z'ofulumizza ezitambuza message y'enkyukakyuka. Si bino simanyi twepiike, simanyi tukole bitya, mbadde ennyimba za mukwano, laavu ku laavu, tubuuza. Message eriwe ebadde ezuukusa munnansi. Message eriwe ebadde evumira ku bikolobero. Tetugenda kubeera n'abannakigwanyizi abazza okukima akalulu mu NUP ekyo kikafuuwe, tujja kukuba emmeeza wano. Ate nze neezira kubeera na stand. So byebyo munnange kugamba nti teweerabira kuba ng'osubscribinga oba ng'obadde tonaba ringinga that notification bell sharing o liking amawulire go gakyali mangi nnyo kugamba bugambe nti tulaba tuzikalira nywera ebisigadde nja kuba nga mbikuwa tovaawo.